BST Faina buli lunaku lwakutaano tubeera ne Dr. Sam Kazibwe okutusigira ekifaananyi ekigazi ku nsonga nga bwe ziri okwetoolola ensi yonna ng'essiro lunaku lwali tugenda liteeka ku lukalu olw'omuddugavu oba kontinenti ya Africa olw'ebyo ebiri Guinea Bissau embeera si nnungi bwe tutuuka mu nteekateeka oba wetutunulira ensonga z'ebyobukulembeze saako ne demokrasiya nga yanditambudde oluvannyuma lw'akalulu akabeera kakubiddwa. Joseph Serwoza ge gange. Dr. Nsabye osooke olamuse ku bantu b'Abeene ate osobole otusigira ekifaananyi kigazi. Atulaba ku BBS Telephone ekyaleero nkulamusizza era nkwagaliza programu ennungi. Dr. nga wenyanjudde embeera mu Guinea Bissau si nnungi kuba tujjukira nti we twava wano ng'abakulu bateekateeka okulonda omukulembeze saako n'enteekateeka nga bwe ziruŋŋamiziddwa oba bwe ziruŋŋamizibwa mu ggwanga eryo era mu sabbiiti eno wabaddewo okukkira obukonge ndowooza sabbiiti tugitandika buli lunaku Sande we twasomera Nassali nga batugamba Sunday is the first day of the week. So mu sabbiiti eno kutandika yaayo twalaba nti baakuba akalulu naye tugenza okutuuka olunaku olwaleero pulezidenti yasooka kubuzibwawo batutegeeza nti ate abakulu b'amagye bamutaddeko mu nkambi emu tugenza okutuuka olunaku olwaleero paka bulala African Union yo naye yavuddeyo ku nsonga z'omukulembeze wakati wa generaali omu okubeera nti kati yalayiziddwa okubeera omukulembeze ow'ekiseera. Dr. Nsabye otusigira ekifaananyi ekigazi okuva olugendo luli olwa Sande okutuuka olunaku olwaleero era kitegeeza kikuba tulabye nti embeera y'okuwamba obuyinza mu West Africa ndowooza kati naye efuuse kazannyo amagye gaba galyawo ne kati tukiwambyemu katusooke tukulemberemu ekiseera ebintu bitambule bityo sebo akaziniro kaliwo kituufu okulonda kwaliwo ku Sande okulangirira ebivudde mu kulonda kubadde kulina kubeera olunaku lwaggulu tekyasobosa ate tekigenda kuba ku lwokusatu amagye bwe gawambye gasazizaamu okulonda okwaliwo ku Sande. Yes. Era mu kukusazaamu President Brigadier General Umaru Embalo Sisoko yakwatiddwa naye n'oyo bwe babadde ku mbiranye mu Kalulu Diaz naye mukwate n'abadde awagira Diaz Pereira gwe baagaana okuvuganya naye mukwate bonna bakwatiddwa. Kiba kyola nti abamu ku bali mu bibiina by'obwannakyewa Guinea Bissau ebintu bino bikyabatabudde baga nti tekabanga kabadi General Sisoko ke yazanye ne basirikale banne ng'ategedde nti akalulu kagenda kumukuba naga mu mpambe obuyinza mu butwalo okusinga okugenda mu bali betutamanyi kubanga jjukira Sisoko mu kujja 2019 yawangula kalulu naye teyalinda kubo ly'amateeka kumutuusa mu ntebe yakozesa majeje yava okugenda mu ntebe akalulu yakawangulira mu rawundi yakubiri bwawangula akalulu mu Guinea Bissau semateeka go balina eyemulugunya agenda mu kooti ensukulumu bwe mukakasa parliament nekona mu stamp ne balyoka bateekateeka okulayizibwa. Embalo Sisoko akakiiko k'ebyokulonda lwamugamba nti owangudde nga yeetegekera mukolo ogugwe nga president yali eri Vaze yali mukamaawe kubanga yakolako mu gavumenti nga saba minister yali tavuganyiza ye ne yeetegekera ogwo ku hoteli nga bwenze kugenda ku Sereno ba Sheraton gwe ne weetegekera omukolo gwo ng'ayambibwako amagye kati ne wabeerawo akatuubagiro kati musajja mukulu president yatunuulira nga wagenda kubeerawo vaawo mpitewo obanga embeera yaliko mu Ivory Coast 2011 kwe kusalawo n'awaayo obuyinza nage ekisooka ekisanja kyange kiweddeko yadde amateeka tegagobereddwa obulungi naye akakiiko kamulangiridde katusooke tutaase embeera 2019 kulonda 2019 ofiisi agiyingira abiri ng'atandika n'olwekyo President Vaze okweyisa nga musajja mukulu yatunulira ebyafaayo by'eggwanga erya Guinea Bissau ogambye nti ki ekigenda maaso mu West Africa ekyamazima okuwamba gavumenti gufuuse musono kubanga oyine Mali, Burkina Faso, Niger
n'okuliraana mu Central Africa, Chad, Gabon gavumenti zevuunikiddwa. Naye ate ono tamanyi bali mu kuvuunika gavumenti. Kati bali kumpi bayigira ku ono. Bali bonna bayigira ku ono, bayigira ku Guinea Bissau. Nja kuzaayo emabega atulaba. Guinea Bissau efuna obwetwaze mu butongole okuva ku Portugal mu 1974. Louis Kebro yali president waabwe yasooka. Yali muganda wa America Kebro asomwa nnyo mu byafaayo. Ye yatandika olutalo olw'ameenunula mu ggwanga lya Guinea Bissau. Naye yatemulwa wa Portugal nga tebanafuna bwetwaze. Muganda we n'amusikira era yafuuka president yasooka. Yafuga akaseera katono. Kinana n'awambibwa General Bernardo Vieira. N'abafuga n'omukono ogw'ekyuma okutuusa 99. Abo be bakulembeze bokka boyinza okugamba abaatebenkerako mu ntebe. Okuva 94 okujja wano obuyinza bwakirwanire oyinamu ne bapulezidenti abafuzeeko wiiki 2, abafuzeeko omwezi, abafuzeeko emyezi 2. Yes, kati vaazo yawaayo obuyinza ng'abukwasa Embalo Sisoko ono mu 2020. Mu myaka 3 okuva 1994 yeyeke yakamalako ekisanja. Kati Sisoko yabadde amwegaseko kumalako ekisanja. Ne kati nakyo kiri debatable. Kubanga abadde tannawaayo buyinza n'awambibwa, simanyi oba naye tuyinza omubalira mu bamazeeko ekisanja. Bikodi oli ayinza ogisigaza nti mu myaka 3 yeyeka pulezidenti akyamazeeko ekisanja. Mulimu okufiira mu ntebe, mulimu okutemulwa, manye bibiri byanjawulo, okufa obulwadde bwonna okutemulwa, mulimu n'okuwambibwa. Bye bibaddeawo kubanga jjukira Vieira bwama mu 1998 okutuusa 94 yafugana mukono gwa kyuma, kibiina kimu kyekikkirizibwa mu byobufuzi ekikya ate nga nakyemalira. 94 omuggundu gw'ebibiina byobufuzi ebingi gwali gusaasaanidde Africa. Era olaba Kenya 1992 okulonda ne kuba kwa bibiina byobufuzi bingi. Tanzania 92 Nyerere lwasumula ebibiina byobufuzi yadde okuvuganya kw'ebibiina byobufuzi kutandika mu kulonda kwa 95 naye nga gonna amawanga gaali gawera ebibiina byobufuzi okumala ebbanga ddene. So naye ye mulula n'asumulula ebibiina byobufuzi. Naye bw'asumula ebibiina byobufuzi naye ekisanja teyakimalaako. 99 n'awambibwa. Kati bw'awambibwa ne wabeerawo okulwanira obuyinza n'akomawo 2005 ng'akalembereza kadda n'awangula akalulu. Ku luno teyawambibwa, yatemulwa butemulwa bamukuba amasasi makago bwa president 2009 mu State House ne baddamu n'ebibeera byakirwanire. Mu 2012 ECOWAS yakakibwa n'okukakibwa okuleeta amagye gasimba amakanda okuyambako okutebenkeza eggwanga erya Guinea Bissau. Yebeera vote of no confidence omunsi okubanga musobola kuyimirirawo okujja epangise. Kati nga bwolaba ekiri mu Central African Republic timbeerawo ku magye magwira, kyolaba ekiri e Somalia mubeerawo ku magye magwira, kyolaba ekiri e Haiti nti ng'oggyeko amagye ne poliisi bayinayo e Kenya ogezaako okuzza emirembe mu nteeko. Kati Guinea Bissau amagye aga ECOWAS gajja 2012 gavuddeyo gy'oli abalamu 2020 ng'Embalo Sisoko amaze okujja n'agezaako okutebenkeza ensi. ECOWAS n'ebeera mativu nti ndowooza kati tusobola okuvaawo. Naye raba baakavaawo emyaka 4 amagye gazzeemu gawambye. Akulira abakuumi ba pulezidenti ye yawambye mukama we ku ssaawa nga 7 ez'emisana.